gwotemula nga bawandiika, gwowamba nga bawandiika, kubanga bwe munagufuula omugano nti ffe naddala wano mu Buganda ekitema abantu bijambiya tetusuubira nti ekyabaleeta wano mu lutalo ffe twete Vokati nzontantewa nzongeza kumpaki nakamero kakakulemya okumpa nabuyomba bunene okulipa olimba bulibya nsasa tabali wangu oyimba bulibe bada Uganda okulimba limba kotukulonda ngo twefula makubo lime mu kufamu kwati yagala kulaba kakati nayo otandise tudade era tugwirane netuleko babu waino mwana okukyalo netumuleka tukwagala bakasiba tebaba bambo go baba tuswala mu bana bokukyalo abana basinda mu benafu netubaleka tukwagala notwefulira Kino burubi joli bizeyi. Katutaka bwe kusema motoka, notula mu taxi, no basanga ne bafulira nga nawo fanana ngembwa. Ne bakutula takati mukatu mungo wa mulonda kuyambye ate mutufo nyambye eki. Kyakati nina londa katonyambye eki. Njagalo we ya tsatsa ngoyo zima zaidi. Ali achaza mbale madu. Tebazisula tebaleka tebakuchawa. Olobu nafusibo. Ozoka kawazenya ro mwendo bikaga wasabiri luddawa. Tobe kweka bwe kwesi. Kati abaso gagano gafa muzee bubunafusibo olwakaluka tuse none kweka noli babakuba munda katatulabawo odaire mundaka mu katimba tukati tufisenga nje matakola butakuzi otuleli wabali kati nze bangamba kunonye nkujeruddawo agwata kyala yuka yatwe kweka kati ntezo zabula obuza bisasolonyiza musaso banonye nteza taza nempale nwa kukyalo Owoze yalo mwenda katakaluka tusa tazo kulimba yalo mwenda mugende yalo mwenda kucha mwendi nali mfunya oli ompadeki okujja ko lumufere guwateeka wa byaba to kuba malawo owoze yalo mwenda ekyo kifo kya PPS wakitta controller bomutuka ko mukazi ya PPS ya controller yechi noleka poza silahanga bibamanyi ko na ka office bibamanyi abalwanyi bibamanyi okutambuza emirimu abo wasula kakati ne gwale so mpyo kuletedde katolese bukodemi wange omulesi Abana baseta mutu balese bakyagulani bambogo bamiti bani bona abana bazakutu balese abana bakukyanga tuleko bana kukyanga tukufira twagala muze nga twakwagala ngo tuwemukidde kakati utandise olwo buli lwoliremu okumanya amazima kitegeeza ogenda kaba amaziga okuva mu buto bwo mpaka bukadde ensi bw'ekyuka olina okukyuka nayo wabula ensi bw'ekyuka naye kuleka nga tokyuse bebo boolaba abakabatwawa nga entulege Eke Master mabega w'omuzindalo onako olwaliro mukwano gwange mpuliriza ekiri mu State House kifumba butuku Museveni avuddeyo misanatteke n'alumiriza obukanuzi obubbi obulabbayi obufumbekedde mu State House watuula wennyini kiriza obagaana bulonyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi abaganda bagamba ekita ekitava ku ssengejjero kyafuuka wankindo obuli bw'enguzi obukanuzi obubbi obukudde ejjembe mu ggwanga Uganda bwe tuzenga twogerako enkya n'eggulo kaakati omusajja atuuse ekiseera n'abeeranga naye kennyini ebigambo abyogera jjukira nze mbagamba enkya n'eggulo nti ennaku z'omubbi zibeera 40 finally omusajja yeeyogeredde wabula ekibuuzo ekinene ennyo naddala ggwe atambula n'omukutu ogw'ensonga EKTV Media Uganda nga Eke Master ndi mabega w'omuzindalo ani avunaanizibwa ku nsonga eno ey'obukenuzi nze zekkolera obutambi obw'enjawulo nga Museveni kennyini bigambo byagamba abali b'enguzi tubamanyi naye tetujja kubakwata kubanga bw'obakwata oyinza n'okusuula gavumenti kino nga kitegeeza atunuulidde nnyo entebe ye okusinga ekirala kyonna mu ggwanga Uganda ampuliriza kankusabe n'obuwombe fufire eno sooka ogimpera ekigalo bw'omala oggiwa ekigalo information eno etuuke ku buli munnauganda yenna oba oli awo okubona ensi yonna kakati nno ensasagge egudde mu State House wali Nakasero si ntebe Nakasero accident mwami Museveni asimattuse wuliriza bulungi ebigambo olunaku olw'okwosajjo waliwo munnansi w'eggwanga erya Amerika ono ng'alimu n'omusaayi ogwa Burundi ono kigambibwa yafiira mu ggwanga Uganda era mu kufiira mu Uganda yafiira mu kaduukulu aka poliisi wali Entebbe kakati nno ebigambo birinnya enkandaggo munnansi ono ow'eggwanga erya Amerika azalidde Uganda ebitukula maka ebyazalira ku nsiko jjukira eggwanga erya Amerika lyamala dde okubeera nga lirangirira
nti Kaberu Bale Kabe Katonda tebagenda kuddamu kukkiriza munnayuganda yenna n'omu asaba visa okugenda mu ggwanga erya America. Va ku bano ba celebrity nti Bobi Wine ajja kugendayo, King Saha ajja kugendayo, nkugamba obugambi nti nsaba visa kujja mu America visiting tourist simanyi bikoze bitya ez'abasajja baziwera. Kaakati nno ennyindo etandise okubeera ng'etuyana wali entebe mu State House Mwami Museveni ebigambo bimwononekedde okuzzaayo emabega katono nnyo. Tuzze twogera enkya n'eggulu ku bukenuzi obugenda maaso mu ggwanga Uganda, obubbi obulabbayi buno nga tebufumbekedde mu State House bwe twogerako, wabula nga bufumbekedde mu bitongole ebyenjawulo mu ggwanga Uganda. Wabula bino byonna okubeera bwe biti kitegeeza nti system ebeera nfu ddala okutandikira ku mutwe era ekyennyanja kivunda kuva ku mutwe. Jjukira nti abantu bangi abazze nga mubalabako mmwe kennyini abagenda mu nkuŋŋaana ewali Mwami Museveni, naye ng'abantu bano bonna baweebwa ensimbi okugenda okubugiriza Mwami Museveni basobole okubeera nga bamulaga nti bamwagala, naye nga nkugambye baweebwa nsimbi kugulirirwa. Era bano tebakoma ku ekyo, babagulira soda mubirabyeko nga Museveni agamba nti akyazizza abavubuka, waliwo yakyaza abavubuka ewuwe. Kakale abavubuka bano n'abeeranga yabawa ennyama n'abawa omuceere n'abawa ne soda mu nkola ey'okumugulirira okwegula obuganzi. Kakati bino byonna bigenda mu maaso. Jjukira nti waliwo kaguruupu ak'Abannayuganda, kaguruupu akakwata obuyinza akateweza abantu 100, guruupu teweza abantu 100, guruupu teweza abantu 50, naye bano be bategerera eggwanga Uganda. Kati guruupu eno emazeewo emyaka mingi nga eri mu kintu, era Uganda baagafuulanga maka. Era bw'oba otunudde State House buli lunaku ekozesa bilioni 3 miliyoni 13,000 obubbi obulabbayi obukanuzi obuli bw'enguzi obusingaawo obusangawa. Bino byonna nga bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, mu nsi Uganda. Kansoke kuzeeko emasaka katono nnyo tukomewo. Naffe newankubadde bali eyo baakola ekibiina nabo bikyabatabudde byabatabukako, kyova olaba nti tebasobola nakuga nti waggulu tugenda kulonda gundi. Ffe tubaga nti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi muli bankyukakyuka mutulaga owammwani gwe mugenda okukola ki. Kubanga bano ono bwajja wanaga nti nze ndi ku pulezidenti Museveni, nze nkugaa ndi ku Robert Kyagulanyi, kati leeta ne munnange omulala gw'ogambye okuva e Masaka aga nti wankyukakyuka waggulu alondaani. Naye ng'ekyamazima ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kikyali kyamaanyi nnyo, kijja kuba kizibu nnyo omuntu. Kakati nno kyongedde okubeera nga kikakasa nti enkima gyekoma okwewanika gyekoma okulengeza obwerere bwayo. Jjukira mbeera nkugamba ennamba gy'olaba ku screen ya AKTV Management, wabula ennamba eno twagitaddewo mikwano gyange twongere okubeera nga twebeereramu, tusonde tugule ambulera 200,000 mu 200,000 200 ambuleras tuzitwale tuyambe pulezidenti, kubanga mukwano gwange ebigambo by'olaba ebijja nga bigwawo enkya n'eggulu. Mbeebaza mwenna abaakasonda kye musobodde kyonna, ow'omutwalo ogumu, ow'emitwalo 2, ow'emitwalo 3, ow'e10. Kakati mikwano gyange abampuliriza mbasaba tusonde ambuleras 200 tusobole okubeera nga omwezi guno ogugenda okutandika ogw'omwenda ogutukira nga ennaku z'omwezi 15 ekyo nga tukimaze nga tuli ku chapter ndala nnyo, era ne bwe zinaaba teziweze tujja kugula ezo zetunaba tusobodde, naye okutuuka nga 15 omwezi ogw'omwenda kino wekigenda okubeera nga kikoma tetugenda kuddamu kwongera kubeera nga tusonda ssente endala. Kale nkusaba tukwatireko AKTV tiimu ffenna, ne bw'oleeta nkugambye mutwalo, ne bw'oleeta emitwalo 2, ne bwe ziba 15 kubanga ambulera egula emitwalo 2, ambulera ya mitwalo 2. Kale nno tusonde sente zino tugule ambulera tuwewule ku pulezidenti waffe, kubanga ebyetaago bingi nnyo. Omusajja mumulaba atandise okubeera nga ayogera ebifa ebuziba, obuzwina bwonna atandise okubeera nga abwogera maaso ku maaso ye kennyini, bye tubadde tubagamba enkya n'eggulo nti gavumenti yonna sisitimu volongoto yafadda. Kakati omusajja abyogera misana tteke ng'alaga nti akooye, alaga nti alemeredda, ensi emulemeredde oba gavanensi emaze okubeera nga emulemerera. Olunaku olwaleero mukwano gwaffe Bobi Yanga bamuziza eruzira kubanga ono ameddwa bbeiro. Wabula bino byonna ebigenda maaso temulowooza nti nno bigenda bugenzi maaso bwe bityo fwa. Eky'omukisa omulungi ng'ennaku z'omwezi 22 omulamuzi agambye agenda kubeera ng'asindika email eri abo bonna bekikwatako, naddala abantu abo abavunaanyizibwa ku nsonga ya Comrade Munaffe Bobi Yanga. Tetugenda kutuula mu kkooti, wabula email zigenda kubeera ng'esindikibwa eri
balawyers bo bakanso baffe abakwasaganya ensonga ya Bobby Yanga asobole okubeera nga ayimbulwa nga 22 kakati nnono yandifundikira nga afulumye ekkomera. Kati wulira e Masaka Mpuuga atuyana bikala ekibiina ekya DF kye bagamba nti bakironze e Masaka okukwatya bannamasaka bendera ampuliriza ebigamba amawulire agavaayo gongedde okulaga nti ate Mpuuga ayongedde okukaaba amaziga ayongedde okulajana bonna abamugamba tuli mu DF kakati bonna ate tebaliimu. Era ono kigambwa mbu anoonya bantu bagenda okubeera nga asimba okubanga ajjukira twabategeeza gye buvuddeko nti obubiina buno bonna bwateekebwawo Mwami Museveni okulaba nga alwana NUP agijeko obuganzi mu Buganda mu Busoga ne mu bitundu ebirala byonna. Kakati ng'ono amaze okukiraba nti NUP efuusa akayinja mu ngatto kwe kuteekawo obubiina buno. Akabiina kamu ne bakatwala abantu 15,000 n'akalala ne katwala abantu 10,000 n'akalala ne katwala abantu 1,000 n'akalala ne katwala emitwalo 2. Kiba kitegeeza nti bano bonna bava ku NUP baba tebava ku NRM bava ku NUP. Kakati nno yenkola gye baateekawo naye mukwano gwange mpuliriza bino byonna nga bigenda mu maaso ntera okugamba nti akalina 2 otega kalaba naye bannayuganda babeeberera mu dda era ensonga baazitegera kyova olaba nga Bampuuga bano simanyi bapiraawo bano ba Muhammad Nsereko bonna baabaleeta naye abantu baabazira misana tteke abantu baabazira okusinziira ku mawulire g'enfuna galaga nti n'abantu abakuŋŋaana wali eri Mpuuga bwe yakuŋŋanyiza abantu e Masaka ng'atongoza ekibiina abantu baasomba abantu mu takisi baasomba abantu ku zifuso ampuliriza bano nga bawane ssente babasuubiza ennyama omuceere ne soda ng'enkola eya bulijjo. Kaakati nno ebya Bobby Yanga n'uwa mutwe alina kyagamba tetujja mubuusa maaso tukiwulire tukomewo. Aba NRM 200 bamaze okusala eddiro beegase ku NUP bamaze okusala eddiro balayidde ekiba kibe bano bakooye mugamba mutya abaana ba maama nkakasa bulungi leero mwenna amaaso gabadde ku Kampala High Court muganda waffe agaba Anthony Bobby Yanga bw'abadde aleeteddwa omulundi gwe ogusookedde ddala. Ojjukire muganda waffe Bobby Yanga yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokutaano ye May 2024. Kati bw'obalabalamu muganda waffe almost ali myezi nga 12 gw'omwaka ng'ali munda ate yali wansi wa General Court Martial gy'oyinza oyita Kangaroo Court. So n'okulaba muganda waffe Bobby Yanga olwaleero nti ali mu High Court asimbiddwa mu High Court ekyo tukyebaliza Mukama Katonda era ne twebaza ne bannayuganda mwenna abataddewo olutabaalo oba abalwanyi mu ngeri yaabwe abalwanidde mu bbanga abasabye banaye tubeebaza at least okulaba Bobby Yanga mu kooti kinzizaamu amaanyi kubanga eyo nayo eringa wiini. Bobby Yanga abadde talina nnaku za mwezi. Bobby Yanga abadde tafunako yadde naku kapidda abiriyo oba ka production warrant kakati oyitibwa mu kooti naye twebaza Mukama Katonda ne bannayuganda ate Bobby Yanga ali solid alina akayimba katandise nako situka tutambule embeera yadde emalamu amaanyi naye tetulina kupola naye akakuyimbira ali ku mikono gya mpingu obuntu obwo nze mmanyi obulabu obuli ku buntu obwo naye muganda waffe waaba akulaga nti akyali solid kati gwe munnayuganda ali wabweru eno so nno nziramu bagamba bannayuganda bannaffe nammwe bennyini mwe abeeyita abakwasisa amateeka kino olwaleero kye tukola tetukikola mu bumenyi bw'amateeka tulumirirwa omugigi guno omuto ogugenda okujja so tetuli mu kwefaako ffeffekka naffekka. So muganda waffe Bobby Yanga ndi mugumu ate naawulaze nti oli solid nnyo kati nja kukola bannayuganda mwenna saawa zino tetwetaaga beekubagiza okwekubagiza okwo tukozza ebbali kubanga n'abasajja tebatwagalamu kutulaba nga twekubagiza. Tongera osabira muganda waffe Bobby Yanga ababanja Bobby Yanga tumubanje akomawo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno era wekitabantanya yonna nina okukkiriza nti Bobby Yanga agenda kuweebwa bbeera akakaluka kooti kubanga tewali bujulizi ebisango byaliko bijwejweteke. So nate twongere n'okusabira baganda baffe ba Eddie Mutwe abakomawo nga 14 guno omwezi wiiki eno naba at least okusabirwa kwabwe okwa bbeera kuwulibwe era kugende mu maaso. Baganda baffe bamacete Akilewo Kivumbi Gaddafi Smart Wakabi abaana bonna abali mu makomero olw'obufuzi brothers hold on. Kino abasajja kye batuyisaamu just step etutwala ku buwanguzi ffe kino twali tukisuubira
naye nga tetumanyi budde ki naye kristo abasajja bali mutuyisa ku mitendera mu bwangu so tugende ku mutendera ogusembayo. Free all political prisoners. Wabanga nnuwa mutwe omu ku abo abaakayimbulwa abaakava mu nkomyo abaakava mu mbuze kogga abaakava mu kkomera kakati ng'avudde buterevu nnyo naga nti embeera ey'olubeerera teriiyo kakati wadde waliwo ennaku waliwo kaaba amaziga waliwo okufeesa eminyira kakati naye kijja kusigala nga kiggwa kubanga ono agamba nti okwekubagiza bano abasajja basinga okubeera nga batwetaaga gye tukoma okwekubagiza bamanya nti kakati olwo batulina mu 5 kubanga 10 likwata mpawo kakati ono agamba nti ebigambo by'okwekubagiza ebyokukwata ku matama okubeera nga tweyawula buli omu n'abeera eri ku nsonda ng'akabatwawa nga entulege tubisibe ku mpagi ebyo tubiveeko kakati tusigale nga tuli bagumu wabula kyetuteerabira kiri ekintu kimu twongere okubeera nga tubanja mu mmanja gye tubanjamu baganda baffe tusigale nga tubabanja oba misana oba kiro kegwake ketonye abasibe balina okubeera nga babasesema kubanga obusibe bo buggwa gwe ne bwokolotya n'okolotya obusibe obutaliko kutta muntu ng'ogenderedde obusibe obutaliko kubeera nti olidde mu nsolukwe omusango ne gukukka mu vinga bya ddala va ku bino ebyawa ne Uganda bibagamba nti Besigye yalya mu nsolukwe ne bamukwata ne bakola kati ate enkya ne bamuyimbula ne bamuta kaakati egyo emisango egya Nnaggomera nga omuntu yakwatibwa bukwatibwawo ne baga nti tumujooteseeko kino essaawa yonna obusibe bumala ne bugwa kale nno musajja agamba twongere kubeera nga tugumya bugumya mwoyo tubeerenga enkoko emira ensanafu emiyo tugitunde tusigale nga twagala ensi yaffe wabula bino byonna nga bigenda mu maaso njagadde nnyo abantu b'emubende wenjogerya olunaku lwaliro abantu b'emubende bamaze okubeera nga bateekako omukono ne basayiningako n'okusayiningako ne sitampu n'erumu bano bagamba nti okusinziira ku ebyo ebyaliwo mu kamyufu aka NRM bangi babakuba emiggo ne babaleka nga bafumbya miyagi era abalala basigala ku bitanda nga bakaba mama nfudde ayi uwe tasolo tasibo nga yali kumimwa kakati bano abamu olukubye ku matu olukubye ku mpemba wemba ne baga nti walungi tebaba wammwe kakati no tusazeewo tuvire NRM kubanga ne bwe tunagiberamu nga tetuwagala tumala byambulago ebiseera byennyini kakati bano bagamba nti okutandika n'olwalero era abantu yabasoba mu 200 birambirira balayidde ne balangirira mu lwatu misana tteke nga n'enkuba etonyerera kakati ne bagamba nti ffe tusazeewo NRM tugiyambudde tugivuddeko bukumbu nga nkuyege kugi nga bwe twava ku bbere ly'abanyaffe eyo tetuyinza kubeera nga tugiddamu okusinziira ku bikolobero bye bakoze ku bannansi ku baganda baffe bantu bannaffe batuuze bannaffe kakati tuyinza kubeera nga bano tubagumira bino byonna ebigenze mu maaso byabalaga nti omuntu ali omu ye Mwami Kyagulanyi protest vote kakati wenjogerera bano nga bamaze dde okubeera nga bagyesogga wadde nga bano bavuddeyo ne bagamba nti tugenda kuwagira buli independent yenna aliwo naye ekikwatagana ku NRM ekyo maneya ne emye tetugenda kubeera nga tumenyekana okuba akalulu kaffe kubanga tubalabye muli bantu babi nnyo muli babbi muli batemu muli bassi okusinziira ku bigenda mu maaso kakati bano ne bagamba nti ebyo bye tulabye bitumala bumazi abasajja tubeyambulule kakati nno agaliwo gakulaga nti bano bonna bagambye mbu basaze okubeera nga bagira independent amaloboozi agasinga gawulirwa bagamba bamaze dde okwesoga NUP era wano bagamba nti lwakuba nti kutya kuswala nnyo nga bw'omanyi abamu bava mu kibiina nga bakyuddemu emyaka n'ebisiibo ng'ate abalala bakisigaddemu bagamba banandaba batya naye ng'abasajja bagamba nti bano bonna bamaze dde okubeera nga basala eddiiro okwegatta ku National Unity Platform mu mitima gyabwe era okusinziira ku bigenda mu maaso naffe twongera okubeera nga tukubiriza mobilizer waffe bw'obanga ampuliriza akatambi kano okafunye obanga okawulidde kuva ku AKTV Media Uganda kamusaliremu okamumpera omugambe nti emubende kyakutte dda emubende kyengedde abasajja babulako majaani naye okujja bayidde dda agenda alindiggule tapulutu bagisudde dda ampuliriza ebigambo bigenda bukwaku wabula bino byonna nga bigenda mu maaso twesiga omuntu omu amaanyi gatuli mu muntu omu Kyagulanyi Sentamu Mavuli wekame Manyi gawantu Ela koma shini Saula tuni pamyagire Wowe ndaba kuchichagu Amasogala bakuchichagu Chochi kuwanyo walai Chobo manya wakakasa Banange gandi mugwe Kyagulanyi amanyi gandi mugwe Esubiri ndi mugwe Kyagulanyi esubiri ndi mugwe amanyi gandi mugwe Kyagulanyi amanyi gandi mugwe esubiri ndi mugwe Kyagulanyi esubiri ndi mugwe
yegwe mununuzi mwoyo wa ggwanga omubanda wakati siye mubanda waludde okulembele nkukobelele komukulembeze eyalagirwa abalonzi bo tukuvimbise otule ku ntebe kibanugune wowe ndaba ku kicaagu amaaso galaba ku kicaagu kyo kikuwa nnyo walayi kyobomanya wakakasa banange gandi mugwe kyagulanya amaanyi gandi mugwe esuubiri ndi mugwe kyagulanya esuubiri ndi mugwe amaanyi gandi mugwe kyagulanya amaanyi gandi mugwe esuubiri ndi mugwe kyagulanya esuubiri ndi mugwe kankusiikire no bujjabyo kuwe obuteko ku katiko kye nakuwulireyo bannono ate abafuuzi nga mmwe batono Bobby smile oyelek standard amagezi go full package wamalayo olina quality obasinga nnyo kweno planet okulembele nkukobelele komukulembeze eyalagirwa abalonzi bo tukuvimbise otule ku ntebe kibanugune wowe ndaba ku kicaagu amaaso galaba ku kicaagu kyo kikuwa nnyo walayi kyobomanya wakakasa banange gandi mugwe kyagulanya amaanyi gandi mugwe esuubiri ndi mugwe kyagulanya esuubiri ndi mugwe amaanyi gandi mugwe natuusa n'okulowooza nti oba tumala biseera okuwagira NRM kubanga nga basinziira ku mivuyo egyeyolekera mu kamyufu ku bifo by'ababaka ko ne gavumenti ez'ebitundu waliwo banna NRM abasoba mu 100 mu disitulikiti y'e Mubende abasazeewo okuva ku nnono z'ekibiina bawagire abo bonna abagenda okwesimbawo ku bwannamunigina. Ekyamazima babi n'okusinga setaani abamu. Bano beemulugunya nti bannakibiina abalangirwa ku buwanguzi mu kamyufu ku bifo okuli ekyombaka omukyalo wa disitulikiti eno n'ekya ssentebe wa disitulikiti balangirwa mu bukyamu. Natuusa n'okulowooza nti oba tumala biseera okuwagira NRM kubanga nuupu esituula eri n'esalawo omuntu omu ye nga ye n'akosebwa naye abantu aba bulijjo tebafuna buzibu. Gavumenti y'omwami Museveni egi okulonda kana nkakona abantu balonde akwiyeho ahumule basi kalungamira yabo abalisigala baganule eggwanga ly'Uganda. Ekifo ky'omubaka omukyala kyaliko abavuganya basatu okuli Hope Grania Nakaziwe, Teopista Tendimwebwa ne Farida Wamaholo nga kyokka Wamaholo agamba nti Nakaziwe teyamuwangula nga n'olwekyo asazeewo ye n'abantu okuwagira munne Teopista Tendimwebwa okujja ku bwannamunigina ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mubende. Kuwangula omulabe waffe nga ye Hope Grania Nakaziwe kyetaaga tujenga alyogu twaganyiza ate ku independent Alia Yebazibwe ne Alex Sengonzi abavuganya ku kya ssentebe wa disitulikiti y'e Mubende nabo batubuulidde nti bakuwagira Vincent Musime Kisanja mu kalulu ka bonna nga bagamba nti ye yawangula wabula obuwanguzi bwe ne bubbibwa. I believe nti wawangula akalulu so era nkugamba kino nti jangu weesibe bbiri bulungi ojja independent nja kudda mabega. Ku kyombaka munisipali y'e Mubende bano bagamba nti bakusemba omubaka aliko kati Bashir Lubega Sempa yadde nga yewanduka mu lwokaano ng'agamba nti tekaali kaakuba ku mazima na bwenkanya. Baliko bannakibiina be balumiriza okusiga obukyayi mu bantu nga bakozesa emmundu n'okubatiisatiisa era ng'ensonga baagala zigonjerwe ssentebe w'ekibiina nga ye mukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni. Pulezidenti wa Uganda jangu otuyambe. Owokubiri CDF Muhoozi Kainerugaba jangu otuyambe. Owokusatu Sipiika Anita Ngongo tuyambe. Kabanda Mutwale twamukowa bannamubende tukoye okufa nga tetunatuusa. Bavumiridde effujjo eryalimu okutuusa obulabe ku balonzi n'okwokya ebidduka bye bagamba nti byattattana nnyo erinnya ly'ekibiina kyokka nga ne gye buli eno tebafunanga mawulire gonna galaga nti abaabiri emabega baavunaanibwa mu mateeka. Nyo ninsaba bamma gavumenti
na Museveni ompulire munyetero musiza David Kabando wantira masasi tizombenkanye ninga tizombulinganiza. Abatwala ekibiina ki NRM Mubende basabye bannakibiina kino okusigala nga bakkakkamu era bawa omukisa akakiiko akasibwawo okugonjoola okwemulugunya ku byava mu kamyufu okukola ogwago. N'olwekyo mbadde nsaba abantu mwenna mubeere bakakkamu tulabe nti embeera eno ebaleetera obutakkaanya oba okwemulugunya weewaawo ogenda kutereera. Naffe bannakibiina tetutudde tugezaako okulaba nti abantu bonna abatali bamativu era bagenda kufuna obwenkanya. Mubende mmanyiddwa nnyo olw'obuwagizi bw'erinnya ery'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM wabula ng'embeera eno eyinza okukyuka. Kaakati nno ampuliriza ebigambo byebyo agafubutuka Mubende malungi si malungi naddala ku sayidi eri ey'abannaffe abayero bakyeruppe bakikuta kya menvu. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso omukyala ono amanyiddwa nga Bakitte Regina Nakkazi Musoke ebigambo byongedde okubeera nga bimwononekera. Ebigambo bimutukulidde nga Makayi byazalira ku nsiko. Kaakati wenjogerera akabatwawa akirako entulege. Jjukira nti ono yavaayo bukuukubira misana tteketteke ng'enjuba eyaka. Kaakati nno n'akakasa ensi n'agamba nti nze bwe batampe ambuleera bwe batampe kaadi ku NUP butereevu ngenda genda ku muti gwa mpuuga nze neetunga okwo neeberera okwo. Kaakati nno ebigambo bino yabyogera mu busungu obw'ekitalo ennyo ku mukolo ogumu gwe yaliko ogw'abannaddiini abatali basiraamu. Wabula awo n'agamba nti abantu bangi nnyo naddala mu kibuga Kampala bavuddeyo mbu ne beefuula bannannyini bifo ebyenjawulo byonna mu Kampala naddala ebyo ebyobufuzi mbu ng'ate ababirimu basiraamu beerere bennyini. Wabula ng'omukyalo ono gyali si musiraamu kyokka ng'abadde mmeeya mulamba era ng'abamu abaamulonda kwaliko n'abasiraamu. Kakati nno wano abasiraamu bakombye kwebaza eriibwa babuuse enswa balinnye mu kyoto bagamba nti olinnye gye gava. Kaakati tuyinza kubeera nga tukkiriza omuntu ng'ono okubeera nga atuyisaamu olugaayu okubeera nga atunyomoola n'okubeera nga atulengeza natwala ng'obuti obukamulakwete. Tetuyinza kubeera nga tukkiriza omuntu ng'ono okutufuukira kye bawalula okubeera ng'ayisa eddiini y'abasiraamu mu kamwa. Kati abasiraamu beekutte wamu nga nkuyegge ne bakwata kitole ne baga nti mukwano gwange amawule tegookya mutima wadde. Kakati mukwano gwange ampuliriza twegatte wamu tubeere kitole nga bw'obimanyi. Kakati nno bano bagamba nti nabo bamaze dde okubeera nga basayininga bamaze dde okubeera nga balayira ne bagamba nti aga Katonda mu ggulu tusazewo naffe ng'abasiraamu tetugenda kuddamu kuwagira mukyalo ono yenna we tunaamusanga oba ku kifo ki kebere ero si wano okulayira okudda ku bbeere ly'abanyaffe tetugenda kubeera nga tumuwagira. Kakati nno abasiraamu batandise okwekolamu emirimu mu muzikiti egy'enjawulo bano nga bagamba tebagenda kubeera nga bakombya ku mukyalo ono akalulu kabe lubaale kabe Katonda. Era nga bano bagamba kasadde kemaguja yadde erize ezava ebwamba ne kyaggwe bano bagamba nti osaaga togunywa oguwanda. Kakati naffe tuli bangu nnyo. Kakati abasiraamu bagamba nti omukyalo ono okuvaayo n'akozesa ekyokulwanyisa eky'eddiini nga ekyokulwanyisa bano bagamba kikyamu nnyo kubanga ono bano bagamba nti abantu bangi nnyo abali ku bifo eby'obukulembeze nga n'omubaka akiikirira abantu b'ennansana awo omukyalo ono waali si musiraamu. Kaakati nno abaamulonda mwalimu n'abasiraamu era omukyalo ono yavaayo n'afaanana nawa n'ekyokulabirako ng'ekyomusajja omugezi Muhammad Segirinya. Ono n'agamba mbu bwe yali agenda kwesimbawo yasooka kusiramuka nga kiraga nti eddiini ey'obusiraamu mbu yeesoosowazibwa ne mu kugaba zikaadi. Kati abasiraamu bagambye bamaze dde okubeera nga bafungiza empale zaabwe n'amakanzu ne bagakwatira waggulu ne bagamba nti omuntu ne baanabanga wa kibiina ki n'ekibiina kyennyini ekinaamuwa kaadi bano balayidde okubeera nga bakibonereza. Bagambye oba NUP oba NRM kagubeera omuti omukyalo ono kwe yalayira okwetunga abasajja bagambye bajja kubeera nga ekibiina ekyo batandikira ku epaka ku Z okubeera nga bakiboola. Kakati nno ono yasobola okubeera nga ayagala okudduka ewaka ne mu kibira kyandibanga bimufundidde. Wabula ebuvuddeko omukyalo ono yalabwako ku offices eza National Unity Platform wali e Makerere Kavule. Era ebigambo bino twagezaako okubeera nga tubimubuuza ono n'abyegaana butereevu nti bbe n'agamba nti bbe nze sibyogerangako mbwe yali AI ewedde emirimu. Kaakati nno abasiraamu abalayidde olunaku olwajjo nga basaala ejjuma njagala nsooke mbakwe katono nnyo obawulire nti bano bagambye waakiri okuyingiza mu jihaadi naye n'ekibiina ekinaamuwa kaadi nga kwajjidde okuvuganya tujja kiboola. N'ekibiina ekinaamuwa kaadi nga kwazze okuvuganyiza mu by'obufuzi abasiraamu tetwa kwogera nnyo byabufuzi ku muzikiti tujja kumuboola
n'ekibiina ekyo tukigire ki tukiboole n'omukulembeze wakyo tumuboole. Mulaba Erias Lukwago yakoze ekibiina ekya PPA oba PFF oba PPF mukamyufu obwedde olaba Shamimu Luyulika baani bojjamba mwinuupu era olaba abo bolabe newaffe tolabaayo baginensi tolaba Joseph ewa John Bosco bataddewo Muhammad lwaki towawaswa John Bosco banaye bakatwiki muveeyo atuuka akyo kugamba nti bakijambiya mbutufungamidde ebifo ebyobufu bimeka bye tuli muyayi biriwa mbadde nkyabamenyera mu Nansana municipality Regina Bakitte ye meya si musiraamu mukatwiki twakkiriza batufuge member wa parliament wa Nansana municipality ye Nsereko Wakayima si musiraamu twakkiriza atufuge deputy mayor wa Nansana municipality ye Kato Paulo si musiraamu twakkiriza batugire ki era tubalonda kabeere RDC taina mukolo gwa busiraamu n'ogumu gwe yali agenzeeko mu Nansana wano bamuyita tuyina mukwano gwe wali ewaffe head teacher idali meya ku Nansana municipality speakidde zonna mu myaka 10 bukyanga amuyita tajjangayo yadde neetya nemu buli lwamuyita amukakasa nzija nafunye ebizibu atasindika amuggira mu kifo yoyo njagala mumumanye n'abaana bwe mubabuulire nti kati obulabe bw'obusiraamu Regina Bakitte Nansana gyali wayalangiridde mu luki mu lujjudde era nsaba buli musiraamu tegeeza munno kuba abantu abo twabalunda okuba mu ntebe omwo mwe bali ate njagala bakakasa ekibiina kya Nupu kimu kyakubiri ekikiyimirizaawo basiraamu abali mu kkomero abasibiddwa ensonga z'obufuzi kimu kyakubiri baki basiraamu bogera mu kkomero balabako kati omukyalo oyo bw'ayimirira n'agamba nti abasiraamu bukyanga abaawo mu Nansana tabanyanga nti mulimu basiraamu kibagamba kigambo kya kutuboora na kutusosola kya kika kya waggulu nsaba nammwe mumusosole ebifaananyi bye ngenda bibawe bya Regina Bakitte mumumanye bwafaanana mumusosole n'abaana mu masomero g'obusiraamu mubategeeze nti omulabe w'obusiraamu oba ku bigezo kibaako yaani kati aliwo gwe tumanyi ye Regina ki Bakitte era nsaba musabe Allah w'ekitiibwa amukakkanye mu bifo byonna byalimu ne chairman Ersuwa naleke kulabikako Regina Bakitte oba wamuwa akalulungu omwagala ng'ali mu Nuupu kati mulabe eri obusiraamu buli musiraamu yenna mumutegeeza amaloboozi gano gatambule buli musiraamu yenna ategeezebwe waali nti omulabe w'obusiraamu gwe tuyina ye Regina Bakitte atasobola kwogera dda mu nnyumba y'osabe Katonda Allah mukakkanye olukakkanya abe nga talina wamanyikiddwa mu nsi wano ebitiibwa byonna byalimu amwambule nga n'ekitiibwa ekya Ersuwa tasobola kukigira ki kukifuna njagala bategeeza bino ku Nansana municipality eriyo scholarship ezigabibwa mu masomero gonna essomero ly'obusiraamu liveeyo wano nga lyafunayo scholarship ekusomesa omwana w'obusiraamu omu nga yava ku Nansana municipality teriyo neetya naye nga gyeziri omusolo tuguwa kyenkanyi ate bakadde baffe ab'enzikiriza ziryenda saaya bagambe nti no tulwanyisizaayo oyo omu eyavuddeyo n'ayatula nti mulabe waki wa busiraamu tetujja kusirika naffe tulangiridde tumutaddeko olutalo Regina Bakitte meya wa Nansana municipality ye mulabe w'obusiraamu naffe tumufuule mulabe waffe n'abaana baffe tubategeeze balalikira ku bantu b'e Kampala nti bamanyiiza bulungi baali banyinnyo nga bwabalabanga ntukwata abantu ba Wakiso district nti bamanyiiza bulungi era abo ebigezo bwe balina ebibiri mu kumaakingibwa balinze release of results naye bwe twava mu Wakiso twagenda straight Masaka nabo bandetereza bulungi nga bweterezeza wano njala kwebaza abatesitesi okuba ntereza bulungi ekifo kyaffe tuli basiimu nga EMC ku lw'ekibiina naye bwe twavudde Masaka twagenda mu Gweta Mpigi nnyo nnyini ddala naye kutambula oba oyitegeeza basajja abo n'abakyala abo
kunyuka sawa 6:8 ogw'ekiro. Bwe twavudde mu gweta Mpigi yesterday twadde mu gweta Mukono. Twamaliriza ku sawa 8:9 ez'ekiro ate nga tulina okubeera wano. Ekinyonyola lwaki tutuuseemu leetimu katono mu kitundu kino. Twagala okubaniriza abakulembeze mwenna abateekayo expression of interest okuva mu gweta Mubende. Tulowooza tugenda kukola ekiteekwa okukolebwa. Kubanga nzijukira waliwo abavubuka abamu abajja kati ffe tuzireese n'okubanga ebadde baganye tuzikwata ku gundi zaffe expression of interest forms. Lwaki MC asalawo yeekwate mu kintu kino kwe kuba nti wabaawo obwenkanya ku buli mutendera kwani asabye kwani abeetingiddwa kwani asingako munne ebisaanyizo okuba nti asaanidde okutwala ekifo ekyo kyonna kyonna ekyobukulembeze. Abantu bakweta Mubende olwaleero olunaku lwammwe tubasaba mbeere bakkakkamu kubanga omuntu oba omubuuza ebibuuzo oli abeerawo n'ayagala omwongerera ebibuuzo ebirala soka kukwata mubuuzo olowooza gy'omumazi. Naye kireegeza nti waliwo obudde bungi obugenda mulabira okuba zikonyesa omwe y'ekiro nga tunnabatuukako tubatuuse so mbeere bakkakkamu babeere bagumiikiriza sa kukyenda ba wano mwena tujja bakolako kola kuva wano nga waliwo asigadde nga olunaku lw'enkya Buganda tugimalirize ne gweta Luweero. Kiyinza ajja kuba tumaliriza ku lunaku olwokutaano kisana kye tukanyiza ne bannaffe tujja kutandika okuveetinga ba chairpersons ba LC5 ne ba assistant mayors ku lunaku olwokutaano olw'omukaaga ne Sande. Program zayo tegereke mu advance kubanga enkya tumaliriza gweta Luweero lujja kuba lwakubiri. Abantu bagweta Mubende tubeebaza okuwagira ekibiina mwebale nnyo mwebali ddala naye nga bwetwabagamba Buganda must be painted red. It is red but the paint has got it is red. Kitegeeza maximum discipline naddala revolutionary discipline. Tulina bacommanders b'ekibiina bwe boogera nga bacommanders b'ekibiina baba boogedde watafuna etiketi tutawanya bantu genda kunoonya kadi ya independence. Kwana bwekikola oba otawanya Buganda egenda okutandikirwako olutalo luno okugguka nga tufulumya nakyemalira. Tasooka tubasaba mukkirize tugezeeko okukola ekisinga okuba ekituufu. The best candidate will definitely win. Nansana municipality tulabe ekibaddewo kati ampuliriza oluvannyuma lwa harmonization ekibiina kyagezaako okwogerezeganya bakandidate ab'enjawulo abeesimbye ku bwa meeya ne ku kifo eky'omubaka mu palamenti w'ekitundu ekya Nansana municipality ne batuuza bakandidate bonna wakati mu kubabuulira kaati nti ono yasinga amaanyi gwedda wano ne babagayidinga. Kaakati okusinziira ku byabaddewo ekibiina ne kimala ne kigenda ku gurawundi ekya NUP Nansana ogezaako okuleka nti basootinga constituency eyo ku bubaka bwa palamenti ne ku bwa meeya. Kati munnange byagenze ampuliriza byagenze okuggwa harmonization ne ground byagenze okuggwa. NUP nebala bakandidate bebadde ina mu Nansana municipality. NUP yagenze okubala bakandidate bebadde ina mu Nansana municipality ne bakula ground ne boogera nabo bebayogedde nabo. Kakati mukola ground work NUP yagasse bakandidate bonna bebadde ina mu Nansana omuli Zambali Brasso Mukasa, John Bosco Serunkuuma, Hamza Kasozi, Regina Bakite, Kawesa Steven bakandidate bonna ng'egasse abeesimbye okuba meeya n'abeesimbye ku kifo ky'obwa MP. NUP ng'eyagala okuzuula ani asingamu ku maanyi wano. Kakati okusinziira ku NUP bye baazudde Nansana gurawundi yaabwe yagenze okuggwa
bagenza okukizuula nga candidate mu kaseera kano asinga okuba n'amaanyi Nansana municipality ng'obaze ebifo byonna bonna beesimbyewo oba bakansala oba bameeya bagenza okulaba nga candidate asinga ye Zambali Blasio Mukasa era ne babanga Zambali Blasio Mukasa bagenza okulaba nga candidate akwata ekyokubiri mu bonna be bayina Nansana nga ye John Bosco Sserunkuuma Kaana Kambaata bagenza okulaba candidate wokusatu gwe bayina Nansana nga ye Kasozi Hamuza akwata ekyokuna ye meeya w'e Nansana Regina Bakite owokutaano ye Kaweesa Stephen chairman we Katooke kakati NUP kyakoze negamba kakati tugenda kubeera kino kigenda kwanguwa bwe kiba nga bwekitibwe kiri asinga okuba ow'amaanyi mu kitundu mu municipality ye Zambali Blasio Mukasa kati ebiruwo biraga nti tebannamulangirira bulangirizi naye nga kyawedde dda baakitegedde nti yadde nga balina incumbent MP waabwe bagenza okukizuula nga Zambali Blasio Mukasa yasinga amaanyi NUP bwe yazudde negamba nti kati ono ajja tukwatya fulaga ku bwa MP era kirabeka ng'ekyawedde dda ekya Zambali Blasio Mukasa bagenza okubuuza abantu mu division z'ennya ezikola Nansana municipality nga Zambali Blasio Mukasa kakati ekyokubiri bagenza okubuuza abantu bagenza okulaba asinga okuba n'amasannyalaze owokubiri ye John Bosco Sserunkuuma ne bagala kakati gwe nga bw'oli nti gwasinga okuba n'amasannyalaze ng'ogyeko Zambali kati gwe John Bosco Sserunkuuma ng'oba meeya buubwo era kitegeeza nti mu kaseera kano NUP eringa emaze dda okuba nti esalawo wane Nansana Zambali Blasio Mukasa MP John Bosco Sserunkuuma ku bwa meeya municipality bagenza okubalabalamu nga John Bosco Sserunkuuma ali mu kyakubiri Kasozi Hamuza ali mu kyakusatu